okyalaba okwanjula n'embaga. Sambyako kiragwe n'omusalawo sirunze katwa sibalone kubyango oluzifu baby nakebeddemu kugwe waliwo ekitaterete kati eddagala ndizudde ndaga akafa wasibukazi oya gwe wesirikire genda mu maaso nawuliddemu ebya konsiira tumanya akasige simanyi foundation tetuliko saidi eri so oyinza obanga omuzadde wakatweyungako ebyo byetulimu nabira maama bwayimuka olina okuyimukaawe mama wange kamulamu bugamba amaaso omugazi eno maama waduuno kusema ensogira moja mbadde oye hajjati naika wangabi atuzaalira charity oyo ngali kibuga kintu era yagaye bugambe mukolo nyina okubeerawo ku lw'omwana wange maama webale nnyo webali ddala okubeerawo charity ebiseera byonna be baffe bawangaala naye ffe tumubonyaabonya ffe tumuwogganira I'm lucky to be one of those people mu nsi eno abamuwogganira buli lunaku kaabe maama anyinza okubanga okuva lwe yamuta tabeera naye ssaawa ziwera 3 naye nze ntuula naye okuva ku ssaawa 10, 11, 12 paka emu buli lunaku paka lwakutaano nga tuli ku radio ya Super FM nga tuweereza. So ndi musanyufu nange okuba ndi Katonda yanyamba munkubire mu ngalo Allah agira bugezi temunyiga onagira mubeereyo nga muyomba ate kati kati nze ntuula naye nenjogera ndi mwana wa mwenza bukyaze Semakula neddira Lugave olwana ab'Olugave ayaya lwandugwa lwakatende bwabirya omusajja gw'olaba nga feesi ye enyirira tukkiriziganye owo anyiriranga mwami Lukwago oba atali nga ye ajja tubuulira kyakosa neera ajja tugamba nti moviti ate atugambe ki kakosewo omugenyi waffe omukulu director w'essomero lino protocol observed amannya erinnya nze Lukwago David nkola ne company eya Movit Products Limited. Company eno ekola ebizigo eby'enviiri n'ebyensusu. Ekyamazima company eno yakamala emyaka 27 ng'ekola ebizigo eby'enviiri n'ebyensusu. Era wenjogerero olwaleero ng'ebizigo ebyo bitundibwa mu nsi 12 mu Africa.
kitegeeza ki nti ekyamazima eggumidde ekola ebintu ebirungi okuba nti byagalibwa kati mu nsi 12 mu Africa. Kampuni ya Moviti ekwatagana nnyo n'amasomero agasomesa eby'enviiri. Kampuni ya Moviti n'ekwatagana nnyo n'ab'amasaluuni. Ate nga Moviti emanyi nti abaana abasoma eby'enviiri abali mu masomero bwe mumala okuyiga mugenda tandika okukola mu masaluuni. Ne kiba nti tufaayo nnyo okulaba nti tutuuka mu buli ssomero lyonna we liri erisomesa eby'emikono ne tubanga twogerako nammwe. Olwaleero olw'okuba nti kampuni ya Moviti ekola ebizigo bingi nnyo ku lwammwe abasomye eby'enviiri, olwaleero njagadde mbalageyo product emu olw'ensonga eri direct nnyo n'emirimu gye mugenda otandika okukola. Product eyo kampuni ya Moviti yakola ebizigo ebiziyiza enviiri okukutuka. Kampuni ya Moviti n'ekola ebizigo ng'omuntu singa ateeka tinti mu nviiri, tinti ng'alina engeri gy'ayonoonamu enviiri, n'ekola treatment esobola okugenda mu nviiri ezirimu tinti ne zirema kwonooneka. Kampuni ya Moviti n'ekola ekizigo ng'abakyala abalina enviiri eza nakyo nga bakola nnyo blow dry oba hot comb, treatment gye basobola oteeka mu nviiri ezo ezikolebwako ennyo hot comb blow dry, enviiri ezo ne zitamyuka ne zitasiiwuuka ne zitakutuka. Moviti erina treatment ezo zenjagala g'omwana atikkidde olwaleero ogende ng'ozimanyi nti nno ebizibu bye mugenda osanga ne baklayanti bammwe mu masaluuni mulimu enviiri ezikutuka, mulimu abajja nga balina enviiri zimyukidde ku mutwe zisiiwuuse, mulimu abajja nga enviiri zonna kwegamba bakola nnyo blow dry, mulimu abajja n'enviiri eziri mu abasomye mwe mukimanyi eziri over processed. Enviiri ezo Moviti yazikolera treatment eyitibwa deep conditioner. Deep conditioner nga kyabulabe nnyo gwe dokita w'enviiri okubanga oli mu hair clinic ewuwo, omulwadde najja n'agamba nti enviiri zange zimyuse nga tomanyi ddagala ttuufu. Moviti n'ekola treatments abantu abalina olususu olusiibwa, abantu abalina situka gye balina okukozesa omuntu alwanyise situka, enviiri nga nsibe, enviiri nga sinsibe, enviiri nga za straight, enviiri nga ziri mu leisure curl, enviiri nga za nakyo. Kantwala omukisa guno mbalageko treatment si zino. Andrew oliwa jangu wano, njagala okwata treatment zino. Andrew Harriet oliwa, Harriet oliwa, Andrew ziri zikwatire mu mukono ogumu na zino mu mukono ogumu. Treatment ezo omwami ezakutte ziwanikemu. Treatment eno esooka wano eyitibwa keratin, eneyitibwa honey, eneyitibwa cholesterol, eneyitibwa mayonnaise. Zino eziri wano ze bateeka mu nviiri z'omuntu nga ze mu ddwaliro lyo in your hair clinic with the complaint that my hair is breaking, my scalp is itching, I have dandruff on my scalp. Okay? N'agamba nti
My natural hair has changed the color. Zimyuse, natural wanga amyukidde ku mutwe asiwukiddeko. What do? These are the deep conditioners you are supposed to use. And for your information, n'omusajja ayina enviiri ng'ezange zimanyi okusiiwuuka ne zimyukira ku mutwe. Abantu abateeka ennyo dye oba black shampoo mu nviiri zaabwe, enviiri zirina engeri gye zitandika okufaanamu nga tezirina kashiini. Enviiri ezo kabeere mwami nga zze mu salunyo n'enviiri zino ng'omaze zinaazaamu, teekamu one of these deep conditioners bw'ogiteekamu gimassaging. And after massaging, put on a shower cap or a kavera in that scenario. Put on a towel. Leave the client there for 15 minutes. Then rinse it out with the lukewarm water. Ojja kuba ojjanjabye enviiri za kasitoma eza straight eza natural okuba nti tezifuna bizibu ebyo byonna. There's a challenge in so many hair clinics that most hair doctors use what we call a leave-in treatment. A leave-in treatment, for information, is a very good treatment when hair is in a normal condition. You the hair doctors, you should learn this, that once you get omulwadde wo nga azze mu saluni, you examine her hair. You carry out a hair and scalp analysis. Bw'okizuula nti enviiri ziri mu mbeera nnungi, tezirina buzibu, use what we call a leave-in treatment. But once hair has any kind of damage, it's breaking, it's changing color, there's dandruff, it's itchy, use one of the deep conditioners. Hopefully for today, that information is clear to you, especially our graduates. I congratulate you all upon completing your studies. Atenga bwe amaliriza ekituddako tweteeketeeke bwetesiteesi. Njagala okubeera ng'ate mu ddakiika zino era nnyaniriza taata atuzaalira Sharita naye yamazidde okubeera nga atweyungako. Nja kuba mubalaga mu ddakiika ezitirira mu maaso, omukolo gugenda mu maaso. Gulosh tugwaniriza naye webale kujja kaali kaana kato wano juuzi. Tutekemu obwangu, muli bawala balungi, ebifaananyi temulinda bingi nnyo. Sanyuka nange kubawala kyenvudde nawe. It's from love that I got this. Beautiful love got me this. Love from Papa, love from my mama, love from my brother, love from my sister, and love from you, my sweet love. Mazima we mutali simanye. Together we said we can, and together we found and won. Yes, together we came from far. Now together everybody shout and say, I'm a winner, I'm a victor. abakyatudde ne musajja okyusa olulimi tugamba nti ate kati bano bana representinga abalala, akagambo kayinza okurepresentinga abalala. Ow'enkima abana representinga abalala mu kifaananyi kuba ndaba obudde bulinga gakyebutugwe byataawo mu ekyo. Ate nga ntegeezeddwa badde wano njogerako ne Shababra n'angamba wali emabega be badde bakolako babamaliriza. Ochalaba okwanjula n'embaga.